neyanze ngekyali ne Tamara Henry wamu ne Zaitun Lwasa mpijja ku kamera. Haji sebo otuuse ku Paalo. Ntuuse ku Paalo FM. Paalo eno natandika ogiwulira live nagyegomba. Twagitandika n'omuliro baaba. Ogituuseeko. Paalo FM tutuuka teri ssente tewali byuma. Teri ssente ebintu ebiriwo byebino ebikola sigino. Olwekyo ndi kye baŋŋamba nti Paalo mwalina ojja siwe mugirirawo. Akati kati nze nalina laptop. Nze mugagga. Kati laptop ninako akazindaalo omanyi bwe nali mejalinga nnyo mu audio. Yes. Kyovulanga nkola nnyo obulango bw'otunulira basalaamu sanyuka NPS obulango obusinga nze voicinga ndi nnyo maloboozi. So kumpeyo ku bulango bwa voicinga. Nja buku wasebo. Mwakitonganga mukko katono. Bulango bungi ate nkolera ne MTN bulango bungi nnyo. Bulango bungi nnyo bwenkuze. Bulango bungi so. Nakola ne Kampala ojjukira bulungi nnyo festival KCCG eyo eyasooka zonna nze obulango bwabwe ogw'obukozi. Allahu akbar eyanjigiriza okukola obulango abantu baali babiri. Asooka yafa yali omusajja oyo nedda teyafa waali Mandeevu wa CBS nga takola bulango naye nga ayina pesi gy'ayagala. Okubiri Ndawusi. Yes, Ndawusi mutambuliramu era nze mukubira paka nakati sitajja nnyo kuŋŋamba nti obakola bodde naye nze omuntu akoze eki amentarinze nsigala ntambula naye tomuvaako buli ssaawa mba mulowooza. Kuba kati mu radio yasinga ennyo eteerera okumperereza ennyinnya ateera Kawenja is my cousin. Haji Kawenja akola mu Radio 1 naliko fans club. Kakati nzize siddayo njagala okugenda ku Paalo FM. Ati Paalo tutandise obulango n'obumpedda. Tutandise tulina akazindaalo kaffe ke twogereramu. Tukolera ku laptop. Mugatta laptop ne mugikonekitinga ku sigino. Olwo tukola ffe tulikodinga buli kodinzi n'enziruka enaggulu n'entwalayo. Studio tetunazizimba tewali wadde omuzindaalo n'ogwo. Mu recordingira ku laptop ezentalo zonna zowulira eza Gaddafi. Olutalo lwa Gaddafi lutandikira ddala wakati nga Paalo FM yakakola ki yakajja. Kuba olutalo lwe luleeta Paalo. Lwerwo olutalo lwonna twalukolera ku laptop. Olutalo lwa Gaddafi nali mu senior siri. Yali 29? Yes, nali mu senior siri. Kati tutandikira mu olutalo lwa Gaddafi ffe tulusanga kuba lwamala akabanga awo tetulusanga. Mwalusangira mu kiseera ekituufu kyennyini ekituufu anaatera n'okufa ng'anaatera. Tutandika okukola olutalo tulikodinga bwe tumala okulikodinga ne tugattagatta awo jjukira audio muli ku Adobe Audition. Adobe Audition mwe tutuuza akayimba kaffe kali ka South Africa. Nga bwe tumaliriza okunyigamu nga nziruka emisinde naggulu kololo naggulu bodduka emisinde ewali omulongooti. Kiki ekiba kiriko? Ekiriyo sigino gye ziva. Ninako ekyo nakitegeera. Ekiriyo ngamba ki ekiba kiri ku radio wano? Ekiriko bye twatuta eggulo Pulaani kuba yo yali radio ya Busiraamu. Eri tulina Pulaani bwe ntuukayo ne mmanya nti kati ngenda kukuba akatune zonna gundi tuzikoze promo ne nkuba tune ne bamanya ne mbakyusa ne bavaayo eri ne bamanya kati waliwo ekijja ne mbateekateeka eddakiika nga 5 nenyigayo program awo ne nvaayo netambula. Ani agivoicinga Kazibwe? Kazibwe olwo bazze kati olwo tukyalina Kazibwe gundi atwegattako bwegasi Sempala Robert. Olwo bakyali tugiyita Gaza. Gaza tiimu eyo oluwananda lwe Gaza. Gaza tiimu eyo nga Sempala
nani ne kaziwe sempala nga teka muko current nga yesinyo webyo naye nga bo bakola kati gundi yatwegattako oluvanyuma nga tutwazze emyezi Kalule Sulaiman kati so bweto bwe twatandika baleeta emizindalo wali okola programu ki kakati awo ku ssaawa eyo nze nga nkola programu ya kumakya tugiyita Bazuka Express. Ati Bazuka we navaayo nja kubuulira bintu babisuula kinuma nnyo ebintu kankireka ekyo nyiiga akati tutandika okuteekateeka nga tebalina tekuli alina office kabagikalisa nga tuyina Haji twakagwayiva alla Musaasire nga yatuwa ekisenge eki kimu jukire hoteli tagyo gimanyi nga tuyina mu ruumu yaffe naye ate nga nsulawo olwo tugenda okutandika ebyuma babireese ntandike banensuze ku ziredio ntandika okusulawo nga ate sisula mu kitanda na ansula ku carpet anti redio yinza okuvaako ngeno mbulizaako kati olwo yatuwa ekitanda ekisenge yeringa office studio mwe tukolera ebintu nenga sente zo tewali nga tewali wadde sirinjaga obadde ofuna kamwana nzirese olule okwerekereza okwo nengamba nkoze ntya ensinga entutte ntwalaganyiza okukakkana tutandise tukoze era sikubuulira sikugamba nti redio eyo yazimpa sente ezo nezituusaayo nezenali nfune teyatuusa kamwana ne bwe yatandika okumpa teyazituusa kwegamba ate edduweeri olina okukolera ku busiraamu wallahi nga njitambulirako so tutandika paalo tutandika okugivugaawo mpolampola kakati olwo tusemberedde ondooza olutalo okugwa baleeta ebyuma naye nno twatambula emyezi naye awo abantu bali ku paalo gye bawulira nze nali ku makya eyo 4 ku 6 aga inside story kati nze nga nange engira eno enkyapa kakati tugenda okutongoleza ddala Paalo FM olwo tutandise okusikayo abakozi tuleete abalala wamu Haji Kalisaawo Ibrahim Mwanga Kibirige ba director bagamba nti mumwefunira abaki bannammwe bamubamanyi muli media abamu tetuliimu era tutandika okulikomendinga Haji n'abuuza oyo munaakola naye tujja kukola naye ate ono mwe mubanna abo abakuba ebikono oluvannyuma kyovulaba abantu bankubirawo ekikono ze abantu tebakyayagala kufunira nabalala mirimu omuntu aba ayagala mu kifo abeerewo yekka omwana yaŋŋamba nti eprogramu gyoyagala onterinawo Allahu Akbar Mungu yamanyi baaliwejjana so tutandika tugenda okutandika olwo twali tumanyi kitugenda kukuba music ulira disappointment ku Paalo twali tumanyi nti redio kwe tulaze batusuubiza ndooza batusuubiza bingi nga bamanyi eri tetujja kuvaayo olw'okuba eri tubadde mumiziki tulina bamatini angume tulina okusaasira okuba muziki n'okunyuka kireeyo biki so batuka time batugamba nti wano redio ya busiraamu ekituufu mukimanyi tejja kubaako wadde katalaabu wadde ttaali olwedde bamaze notisinga nti eri mufudde eri tuvudde emyezi gigenderedde ne tuka bisimilla katukole olwo kasumaali omumanyi kasumaali ali ku bukedde akuba akola bulango naye ayina mutowe nga bwe tukola kati nze ntandika okulooza ku pulogulaamu y'okumakya okuva ku ssaawa emu paka 4 olwo Bashiri akwatirawo paka 6 oba 7 noonya benkola nabo ngamba nfudde nfuna Sophie Gombya twatandika naye sebo wali Sophie Gombya
nga ajja nga ntandika omu traininga nina omukisa abantu bampuliriramu kuba yajja siwa radio yajja muyimbi aze ku radio y'obusiraamu ne mugamba kati njagala tukolerere obusiraamu twogere tunyumirwe n'agamba tuna entertaininga tutya abantu ne mugamba tujja kusekanga fekka tuune tunakuba obupera naye nga buli mu kwogera ke bakuwira ng'oyimba oba owedde Martin Angume azze kukola naye pulogulaamu era naye tumutsitseeyo azze ku paalo era naye yakolako twakola naye by the way era yagenda okufa nga bulwadde bwe bwamujja n'agenda alwala kasikonda teyalwala nti bulwadde ekintu kyoyogedde obulwadde bwamujjawo n'agenda alwala n'agenda afe obulwadde bwamujjaawo n'agenda afe kuba teyalwala nti tukole ekintu oba agudde ku ndiri kasikonda n'asikondoka n'agenda ku kitanda n'amalayo wiiki ye gye yamalayo lumbe ne lutwala so byebyo kati tukeera ku makya lwe tugenda ogironkinga nga 2011 lwe twakola ki naku zomwe zaali 7 mwezi ogw'omusanvu omwaka 2011 mufunye studio bazimbye tulina offices wenyini weziri awo kati wano wapya bazze ku Old Kampala bazze ku Old Kampala bavuddewo wali ku ttagi wano wansi bavuddewo ku ttagi bavuddewo bazze wano ku Old Kampala olwo tufunye awo buli omu afunye aka office mwana atuula ajja afunye olwo nkwata olwo tutandika okwegabira departments kati nze production manager abegabira abakulu kati abakulu galigamba nti director agikalisa ne BMK omugenzi Kasujja Azizi ono Abdul Karim Kalisa ali wano ku Salamu olunga be bakulu naye ate bakulu naye tebali nnyo mu media agikalisa mwali naye alingiza n'abagamba nti okay abamanyi naye wano okumanya nti tujja kukola programu eno kino kyekijja nnyumira Kazibwe Bashiri Mbazira programs manager era programs za palu zonna paka kati Kazibwe ye yaziteekawo naziwo production yonna nga bweri paka kati nze production yonna nga bweri kati nakola obulango ng'oyinza okukuba obulango ku rediyaga ng'omuntu ali atya nga buli somero erijja lyagala nze gwe nalya sente oh my god sejjusa eddoboozi ndifunyemu oganya okukubirayo akalango akamu kati gwe genda ononya amasomero gonna nja kakubira gwerinda inshallah nja kakubira koza akanaggalama kali ku Voice of Africa kali ku Voice of Africa neno zisika zino zani wakisomo ziri amasomero bayitirivu nnyo kabowa mangi gwayina eddoboozi lino ery'okukakkana bwe bati likkabe lyambuka omanyi wali situine essomero eyo nze yankubira esimu naye usumi mawulire njagala owulira eddoboozi eryo erikkabe lyambuka yoba otuvoisingira namugane buli omu aba n'ekiki njagala olikakkanyo gwe ng'olina kucapa eri sports wo so nze production manager Kazibwe Bashiri Mbazira, programs manager Sempala Robert, editor, chief news editor. Olonga tuina Shamira Chimbugwe era ndoza one day ojja munoonyako. Shamira Chimbugwe alina company kati supportingako eringanga app yagikwanaganya n'ebibiina ebitwala abantu emakka nja gikubulira erinnya bwe nabanga ngikoze eki nga njijjukidde naye nga waali Shamira Chimbugwe nga yali mu accounts ne tutandikiraawo tufunayo abaana netuba kati gwosobola okusoma amawulire waliwo Shafiki Semyalo ng'asoma amawulire kwati mu byonna PAL programs zino ezalwanira essaawa nnyingi kuva ku makya mpaka ssaawa 4 kuva ssaawa 4 mpaka 6
Zali singa obulungi. Mwali balungi ku macha. Twali balungi ku macha. Bisigadde. Bisigadde n'omwalo mulala Rahma Ali ono ali ku UBC Rahma Ali wa mikolo. Naye bwe twatandika nga wa Luswahili. So tutandikirawo. Peter Sophie lwe tugenda okulaunchinga show. Sophie Gombia. Gichape olo tugenda live. Tugenda live. Asibya kulikodinga. Tugenda live nenga nze nabimanyira. Masimu wegali ate nali nabayita mudda. Kolo twakola. Kawala kakazi kaseka. Bawe namuvuga namuleta 12 Samugombia. Amuteekawo n'atula mu motoka n'atandika tuwuliriza ne tusumulula. Netwogeranga ebyalaani. Combination nekwata. Nga baluka wamma banyumirwa kubanga Ajibulayi Muwanga Kibirige yampa n'ekirabo. Lunaku yatuwa ekirabo. Lunaku olwo kakadde. Day one nalowooza oba gwe musaala oba kiki naye yatuwa okutwebaza natugamba thank you mbadde siwulirangako leediyo njereere etalimu wadde luyimba n'olu ng'esobola okugjayo information ate ne muntu entertaininga n'ebirala ne tutandikirawo ne kazi bwe najja kunnya n'abala ne bagenda abakola so ne tujja nga tutambuza paalu tutuuka makatikati eno ate nga nawo ndowooza ebikono nga nabyo bizze nebitandika awo nze nkulira production kati bano abajja for internship training zemba ku mahandolinga kati awo nenja nfunanga obuzibu ne bannange oli ayinza okuba ayagala kwana muwala ate gwolaba future y'omuwala bagitta tuzadde abaana abawala by the way naye buli lwolaba omwana omuwala nga bamutunuzamu embuga za sitaani tezitandika nti yeeyambudde embuga za sitaani zitandikira mu kigambo oli kyagamba omwana omuwala nga yakajja okusaba omulimo oba internship training na ekigambo kyasooka omugamba eyo mbuga ya sitaani so ne tutandika okufuna obutakkaanyaawo ono ayagala kawala katwala nateete waliwo neyalagirira omuwala n'amugamba nsange nateete nsanga mundeeba kati omuwala n'ankubira n'aŋŋamba manager nti wangi gundi aŋŋambye nti musange nateete nemugamba mundeeba paalu gyeri oba mama oyo agambye ate yaŋŋambye nzije nkulabe oba mulabe kati bambi ng'oli amanyi nti noono mulungi oba oli awo ng'abalala ne mugaa jangu wano kati oli kyamuyisa bubi okusanga ng'onazze wano ate gwe yayise eri okubaako ne byakola awo ne so abamu nabakambuwaliranga era bw'ogenda mu ayu bakugamba nti omusajja yali mukambwe naye nga akuteeka mu mbeera era nina ennyonyi gye nalinnya nengende South Africa olw'omwana yajja okukola internship training ne muteekamu bye yali tayagala maama we n'agamba nkuwadde holiday nengende South Cape Town ne malayo za wiki 2 na 10 nezo nga sina kyensasudde so abaana bajjanga basireyinga essaawa eno ate tugenda okutuuka ku buzibu bwa abaana amawulire gakalubirawa mwana ajja n'essimu ye buli omu agiina eno naye atuuka n'aba nga talabawo basigadde yalaba ki emugamba nti oyingira mu production wano yagala business card yiyo giraba nti yagala script y'akalangu nti ffe abafiiki media tusangibwe wandege ya bulabula tukuwa kino tukuba emikolo YouTube yaffe tugoberere bwe njagala script yo ojje nkubulira ekiddako bambi nga bawuliriza abamu abakola amalala awo abaayo n'amugamba togira oti waliwo eyatawanya zaituni ng'agira n'abagamba omulala ali awo naye ngaga so awo na ne tuyitawo mu bugubi obwo ne tutambula 2014 nagenda kokko e Dubai nova kokko ku radio sikuba kyeyo for twagenda kusolooza tofaali ne Katikkiro twagenda kati mu bonna abakozi ne banyiiga Katikkiro yalonda nze omuntu kuba atajja kuwandiika nze nalaba Nalubama nkubira owe ku CBS nangamba owekitiibwa Katikkiro agamba
akwetaaga mugenda Dubai. Ngenda ne musisinkana emengaawo nagamba twala passport yo ku office gwebisigadde bitulekere nenjibawa visa ne bakonamu ticket najino naawo ne tugende Dubai. Akati olwokuba nti baali batuwadde visa eri myezi egyo hoteli eri ne bwosulawo kati bwe natuuke Dubai nagenda sinago manyiyo no newe twamalira gundi eyo eya wiiki emu ne Katikkiro nga nfunye emikwano mwe nafunira Haji bamwita Badi Rukiruta wa Binithani. Haji nangamba ku mirimu gye wakoze ina kubanga ku radio embayiwako kati ate radio nge streaminga kati olinga atudde wali awulira ebigendako e Kampala ne bidda ne kibanyumira nnyo ne basanyuka nalya sente. Allahu Akbar nalya sente gabo nayo abo ba Sanyu Robina mweruka bwe twagenda kuba eyo navaayo nga batuwadde n'emmotoka nze bampa akamotoka omusajja yasiima nantwala eshalija nampa akamotoka lwe bawakatikkira emmotoka ne Sanyu Robina batuwa emmotoka netera kaya netera ye ate saamanya saagiraba teyagireeta ndowooza naye ffenna batukola ki batuwa olwawumu migozi eziriko 14 naye nze bagitikka ne bagireeta neyakatikkiro omusolo gwali gwakaji n'ebiseera ebyo Katikkiro yanteerayo akabega enjiwako namba plate n'envuga so namalayo ukise endala 2 komawo Uganda nga abakozi ku radio banyiivu nze navaawoko ne ŋŋenda omikisa gijja gyendi n'abamu nga bagamba bwe tugenda eyo ku mizikiti bwe banjula aliboxa abakyala bayimirira ne babikula ne kateni bandabe omuweereza waabwe bo tebabalabawo babyogeranga akati ng'akadde kakulya amazima ga Katonda 2015 ntuuka ekiseera waliwo omugenzi Allah amusaasire bamuyita Menya baali bamuyita Uthmani Zaidi Menya nga ngamba naye omanyi nti waliwo ekintu kyendaba wano nti naye either okugjamu shiriki oba okunywa obutwa n'ofa. Abantu buli lwe bayitirira okugamba ono era ono maama ono ng'abantu baleeta ebintu ku leedi yaabwe olina avuga enkota y'ettooke n'enkoko n'abireeta aliboxa n'afuuka aliboxa nebabuuza naye oyo ki beerabidde gye wava beerabidde nti nvudde wala nze manyi bwe nkizimbye nziruka ntwala puroguramu kasozi olwo babyerabidde rediyo bagisanze ekoledde tebamanya ng'etubira okitegeera basanze ekoledde okitegeera baaliwa awo wennyini basanga ng'ekoledde okutubira tebabijjukira so ntuuka ekiseera ngamba mpulira biganye nina omuntu wange gwe neebuuzaako ennyo mukwano gwange ennyo ambasada kati e Sudan Dr. Rashidi Yahya Semutu bwe natambula ne ngenda ewe ne mwebuuzaako naŋŋamba resigninga vaawaawo kasita bitandika okujjamu ebyo either okunywa obutoofe nga bweri ya busiraamu shiriki ayinza obutajjaawo nnyo naye awo muba mutandise okweroga vaawo koleki nemugamba naŋŋamba tobuuza soka ondeetere passport yo neŋŋamba atantutte kuba kyeyo nemuleetera passport awo ali Saudi nantwala Morocco anzije mu Uganda nantwala Morocco nemalayo emyezi ebiri programu yani yagisigaddeko olwo nagenda saagaana kumanya ate oba bagirwaniranga nga bajagala saagaana nnyo kwatuukiriza mannya wano abamu nkola nabaawo kusalaamu yes naye ng'olaba oli okola show najja nze nina engeri gye nkwata ebintu byange
nenkiteekamu vibe okitegeera kati wenkiteekamu vibe n'omulala ayinza okulowooza nange nsobola okukola ki so tosobola kubeera aliboxa gwobeera gwe gundi gwe shafiiki si gwe aliboxa okitegeera gwe zaituuni si gwenze so okukakkana nga ntutte Morocco program bagivuluga ne bagivuyizaamu awo era okukakkanaluza ne bagijjawo ne bateekateekawo birala so ngenda okudda emyezi ekyo nina eddakiika 3 olina eddakiika 3 tugenda kumaliza ngenda okudda myezi 3 nga Salamu TV egenda kutandika ati tusisinkana Naji Kalimu Alisa omugenzi dokita nga omanyi nti tutandika TV y'obusiraamu mukwomu kubalina okubaako buli kitandika ntandise nvudde wala ntandise ndi mutandise so tutandika era naawo nawo nagwa ku kapeti ebintu tebitandikika ebipya nebakaawo ku kapeti kati gobondabe essaawa eno nonengera kusanyuka obakasa meme nondaba oba ku Salaamu nondaba oba ku NBS tomanya gyemba nkoze eki gyenvudde so obulamu butambudde bwe butyo katono nnyo ndoza tutandika Salaamu etambula paka okutuuka wano Salaamu wotofutte wafunamu obuzibu Salaamu sente zaaliwo tebibulamu tezaaliwo kati weziri ezimala abakozi ababa bakolawo weziri so wetugattidde ne tuyingira mu kitongole ekinene ekya Next Media ne tubanga oli ecosystem bwe tukiyita Salaamu yegatte eyingira etya Next Media Salaamu be bannannyiniyo nannyini NBS oba nannyini kitongole kya Next Media ye nannyini Salamu TV yes kubanga yali programu mu NBS ya Dawa Special kati baga Dawa Special ngatuka ne bafuna ekirowoozo Dr. Kalisa Haji Kalimu Kalisa n'abakulu abalala ne baga tusobola okuyimirizaawo TV era bwetyo nekola ki netandika neyimirirawo neyanziza bino ebirala bwe bakulaba andaba ebisigadde badde batamanyi wakasa bebe babeerako ne bakulaba ne bakola ki emboozi eyo yonna okugikuŋŋaanya awamu bingi bye tuyizeemu kituufu omuvubuka ali eyo kati alemeddwa okuyingira amawulire gaganye nze nagambye nti bwe nali muyingira amawulire nengula ebyuma nemutandika Fiki Media awo omuvubuka akola eki waliwo atalina sente zaabyo yes ekisooka emirimu gino mu kitongole buli omu alina omukisa ogugwe tosooka kufa ku nze nsomye bino biyinza obutakunoonya nze siwandikangako application naye binoonyeza ebitongole paka wendi kati tutandika na kunoonya we out tubifulume tuyingire tukole ebirala tunoonya bazaituuni bashafiiki basigalemu nga bakoze eki nga mwebali ffe tubifulume tusigale nga tuli ba legend naye omuvubuka ekisooka ekisooka sooka kulowooza ku kyokola kyolina muli nti nze Shafiiki ndi wa mawulire gaagale yagala nnyo amawulire oyagala ennyo amawulire kiyinza okukutaasa okugakola ekyokubitolowooza ku ssente bw'oba ogenda okugenda mu kintu ekyokusatu tuyige ekintu kye bayita okusaba omulimu bavuuka bababuuza nnyo oza nkuwese ne ngammeka nze njagala bweziti olamula ki kyotannaba ki kyekyo neyanzega obudde bunziruseeko Haji tujja kuddamu tumusinkane ate twongereyo emboozi mbeere bulungi mweraba